Mwana wanga ngamba talina musango ye tamanyi musango kubanga emisango gyamusobere bamukwata bamukuba nnyo nga bamuvunaana Bobi Wine. Bwatuuka mu kkooti ebbanga lye baamala naye gye baamutereka bwatuuka mu kkooti nga batandise baleetako mu kkooti kuba namala emyezi 3 nga noonya budala simanyi wa gyali. Paka yero yanneeyanjulira nankubira kananga mama ndi kitalya. Kati batandika okubaleeta mu kkooti tugende tuwulirize omusango budala gwe yazza nga bamuvunaana mundu. Ne kati omwana wange mundu yagijjawa ate nga mukumukwata mukumujja mu nnyumba bamuvunaananga Bobi. Omwana wange ngamba talina musango tamanyi musango. Oluyimba lwa Bobi Wine lwe yayimba n'agamba nti abantu buli gye mpitira bayongobedde nga bye basuubira byawukana ku bye balaba. Bw'otunula mu bwenyi oba mu feesi z'abannakazadde b'eggwanga zikwolekerawo ennaku obunyiike bwe bayitamu. Olw'ensonga nti kaakati alina omwana ng'awagira ekibiina kya NUP asula akukunadde nga lumonde mu kikata era nga Uganda taasulewo taakeese oba agenza anadda yembeera mwe tuli mu kiseera kino. Omuzadde yenna omutima gusula gumutundugga omwana we bw'afuluma nga wagira NUP ly'eggwanga tugenda bitunuulira. Omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba avuddeyo n'alumiriza ekibiina kya DF ekya Mathias Mpuuga Nsamba nti ensimbi ez'operating ekibiina kino oba eziddukanya ekibiina kino ziva wa General Salim Saleh. Onaawulira olunaku olwajjo twakulaze Nobert Mao ng'ayina group gy'ayita the group of 5 era the group of 5 nga Mpuuga ya mentioningiddwa eyo nno the group of 5 yekola obulungi erekkanya ne mwami Museveni ku buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga Uganda. Tugenda bitunuulira. Ab'ebyokwerinda bavuddeyo ne bategeeza nti polling station emitwalo 5 eziri mu Uganda badeployinze basajja baabwe abamala okutebenkeza emirembe ne bannayuganda okulonda akalulu kaabwe mu mirembe. Tugenda beera nga tubitunuulira. Nobert Mao yatugambye obukulembeze tebusalibwawo kalulu busalibwawo ekyo ekisenge ekyenjawulo ekituulwamu abo ab'enkizo ne batugamba tugenda mu kalulu. Nabyo tugenda bitunuulira. Waliwo afiiridde ku stage ya boda ab'eŋŋanda ze bavuddeyo ne boogera. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira twongere okubeera nga tubikuba mu ttooki. Dan Magic avuddeyo n'alaga Dan Magic mumumanyi avuddeyo n'agamba nti waliwo abamutiisatiisa n'okumutta naye agambye bw'ebanga y'ensi gye tulina okutambuliramu tukkirize temugenda tutiisatiisa era tetugenda kubanga tuva mu nsi yaffe. Dan Magic abigaanye. Bino byonna tubyogera naye nga yo ku ntebe ennene ey'eggwanga ba presidential candidate abamaze dde okubeera nga bo basubmitinga siginicha zaabwe baweza 35. Akalulu kano bauti pepe egenda kubeerako abantu bameka katujje tubitunulemu. Ogulirira abalonzi kukyagenda mu maaso era kwerisiza ddala enkuuli mbitundu by'e Makindye ne mbitundu eby'eggwanga eby'enjawulo era tugenda kwongera bitunuulira. So nga tulina emboozi ya Ali Muzungu avuddeyo n'ayogera ku poor government service oba poor service delivery eri government n'engeri gyekolamu ebintu byayo negattaako mu mboozi y'olunaku olwaleero. Katukole bwe tuti nkomewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kibiina kya National Unity Platform kiyungudde abawanvu n'abampi. N'oyo azze mu vetting process naye musanyufu amanya agiyitamu alina okugiyitamu mu buli mbeera. Omulabye?
Onako olwajjo nga tonnajjako omwana oyo nabasuubiza okubabuulira lwaki essomero lya NUP alikulira yakwatiddwa. Munzikirize nkozesa eddakiika nga 2 okunnyonnyola ku nsonga eno. Njagala ojjukire era okitegeere nti ebibiina ebitasomesezza abantu nnono yaabyo, ebibiina bino biggwa ne bisaanawo. Ekibiina ekirina ebiruubirirwa ebinene mu ggwanga kiteekeddwa okusomesa abantu baakyo. Abazungu batufuze naye nga batufuze olw'ensonga twakkiriza ne tusoma ebitabo byabwe. Leero tukkiriza nti mwe muli amagezi mwokka. NUP okuteekawo essomero kano kabonero akalaga gavumenti nti ffe twajja tumazeeko. Kabonero akaddamu okubeera nga kazuukusa obwongo bw'abantu. Jjukira mwami Museveni yagoba political science mu masomero. Kakati gwe bwoddamu n'oteekawo essomero ozuukusa obwongo bw'abantu ku by'obufuzi n'obukulembeze. Kino baba bagenda kulwana paka ku ssaawa esembayo. Kyova olaba alikulira yakwatiddwa ne tebannafuna musango gwe basiba ku ssomero lino lyo likyopaleetinga era n'abasomesa gye bali basomesa abaana. NUP ebimu ku bye yategeera nti bw'obanga ozimba ennyumba oteekeddwa giwa omusingi omunywevu. Omusingi omunywevu gwe guliwa abantu sooka obasomese before nga tonnabagamba nti ffe tuli NUP era tulina amaanyi ffe tuliwo nga tonnaba kibagamba. Sooka ozimbe emirandira nti mmwe abakulu Kyagulanyi ne bw'onoovaawo waliwo abamanya ideology y'ekibiina, agenda z'ekibiina n'ebiruubirirwa ebituufu eby'ekibiina. Kitegeeza abakulembeze abakulu ne bwe bakeera ku makya ne bakaddiwa oba God forbid ne bafa, waliwo abaana abagenda otambuza ekibiina kino ekya NUP naye nga bakiina kuva ku ntobo ya mutima. Tuddeyo mujjukira akabinja ka UID mumanyi kye kaali kakola. UID mumanyi nti ye yavaamu abakulembeze kyannaku nti leero be batusumbuwa naye nga kwali kutegeka abakulembeze abalungi. Nabagamba nti ennyaanya emu esobola okuvunza ekisero nti newankubadde bano abasajja baani baavaayo nga balungi era nga bateekateekeddwa mu by'obukulembeze. Okulwawo kwa mwami Museveni kuba manipulatinze ne kubakyusa n'essuubi ne libaggwamu. Mwami Museveni atwala abantu ekyankwanzi abasomese enjawulo by'abasomesa bye tutategeera aba NRM niye abasomeseza mu yunifoomu z'amagye. NUP egamba nedda okusobola okubeerawo nga political party ne bino byonna bye tuzimba bireme kwonoonebwa tuteekeddwa abantu okubasomesa. Kino kye tulimu obukulu bwakyo ki? Kino kye tulimu obukulu bwakyo ki? Kati gavumenti egamba twagoba political science mu masomero. Katate gw'otandika okubeera ng'omusomesa abantu olwedde twabagaana kubaako kye bamanya ku byabufuzi na bukulembeze ate gw'obibaleetedde tujja faafaagana naawe. Otegedde ensonga lwaki baagala kuggyawo essomero eryo. Kyova olaba tewali musango gwe baalitaddeko naye ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kiteekeddwa okubeera n'ebbanguliro ery'abakulembeze baakyo. Nga bwe tulaba leero ebibala ebiva mu ssomero ebyo mu ssomero eryo lya NUP nti abaana bonna abayise mu ssomero eryo bwe babamye kaadi bastepinze back ne basapootinga abalala however much kiruma. Nebo bayina nnono gye bayina munda nti ffe tuli ba National Unity Platform. Bakibasomesa ne bategeera NUP kyeki. Kyova olaba bw'omugamba nti kaadi tugiwadde ono kiruma mu mutima naye ajja kwerekereza kuba amanyi kyalimu kinene okusinga ekifo kyaliko. Kakati ebyo bye biyuza ebibiina ebirala NUP bigaanyo giyuza naye bigaanye bitya bakyetegekera ne basomesa abaana era olaba abakuba kyejjerebu
beba abatannaba kutuukako mu ssomero eryo. Kati kino mwami Museveni takyagala okumanya n'okutegeera ebyo mu Uganda baabitukweka. NUP egezaako okuzibula abantu amaaso bagamba Wolan muyina okusirika si mu mateeka mbumenyi bw'amateeka. Lino ssomero lya byabufuzi toyina kgenda kubeera nga liba ne simanya ne lecturer simanya wa bikoze bitya ate simanya banguliro lya byabufuzi erina okuyambako bannakibiina n'abo abaagala okuyiga ebyobukulembeze n'ebyobufuzi okujja okusoma bayige ensi yaabwe wajeva weri nejeeraga buvunaanyizibwa ki bwe balina okuteekenga nga bannansi ku nsi yaabwe. Lowooza otegedde lwaki tebaagala ssomero eryo libeerewo. Tuyinza n'okugattako nti oba oliawo NUP ebintu byekola biri mu gavumenti eno ago mazima sagala tukibuuse maaso. Tuveeyo tugende ku nsonga oba oliawo enkulu. Okubba kw'obululu kugenda maaso mu Uganda. Olunaku olwajjo twakulaze ekitundu ky'emakindye still bakyali mu makindye. Njagala owuliriza akatambi kano then mu comment section mwe tuba twesanga ombuulire endowooza yo tuwe ku mboozi esoose gwe kikyolowooza. Nyinza okuba munnaye sinza ategeere nnyo nga kyenkugambye oba oliawo tekimala nyambaako naawe nnambululire then ne kwene emboozi bw'omala ogiraba baako ky'oŋŋamba tugifune. Ku programu ya President ya Youth Welfare Creation Program era nga bulijjo mutumanyi nti omulimu gwaffe gwa kuyambako ddala omuntu ali wansi abasiika chapati. Olwaleero tuli wano nammwe. Programu eno eva mu office ya President State House. Era olwaleero abantu bano yabawadde katoni y'engano n'eritaabi ly'obutto. Tuli mu bawandiika okulaba nti bibatuukako bulungi, okulaba nti beekulaakulanya nga President bw'ayagala. Era tuli mu ttambula olunaku olwaleero paka ssaawa 2 ez'ekiro nga tuli muno mu Makindye. Kale buli ali gy'ali abeere eyo aninde nzija ku mudaala gwe. Ebyaffe bino ebintu byaffe si bya kiyaayo. So yakuwadde litaabi ly'obutto ne katoni y'engano. Tuli mu bawandiika wano mwenna paka ssaawa 2 ez'ekiro. N'abakola ekiro tugenda bawandiika, tugenda bibawa, tetulina kyetwagala na details zo yokka nga ffe tugenda walala nga muyakumbuza bintu sigenda bibawa. Tetulina biki ebingi biki amanya go togamanyi amanya gonga amanya okay emboozi ogiwuliddeeyo. Sigenda kubaako kigambo kyenjiteekako kubanga ebyayo nabyogedde olunaku olwajjo. Naye waliwo akatambi ka mwana mulenzi amanyiddwa nga Ali Muzungu. Ali Muzungu agamba nti mwewale omuntu okujja akuwa omuti gwa sabbuuni. Bano babawadde kadomola ka butto litaaga 2 ne katoni y'engano. Eyo katoni y'engano omwana gy'akuba olunaku naawe gy'omuwadde mu lunaku. Kitegeeza olunaku lumu oyagala omubba akalulu ka myaka 5. Katoni y'engano n'akadomola ka butto by'omuwadde mbu biva mu ofisi ya President amaze mu buyinza emyaka 4. Tuwe katambi ka Ali Muzungu. Nungi emyaka 4 teri mwana wa minisita asobera mu UPE dwacha atenga kirungi nange kinebusa lwaki nga ate kirungi tagala ombulire oguzenge gewaka nogamba abaana ze temujimba oyagala kutta abaana nga ate nungi engego gikuze nga tewunya. Lwaki omwamba nti asaba oluguudo alina genda mu State House gavumenti kyatteeka omwana we mugulira sabbuuni oyagala toyagala. Omwamba oti omwana gwenzala mbansibe sabbuuni olyagabe bwolina genda mu palamenti nze ntuukale wali nyenye omuti muli ku nsawo zammwe naye tufa wansi.
Anti ono omwana asomera esoma lyali asomera basasula emitwalo 5 nga bamubanja omwaka mulamba kyaki mwe batuula okusoma bwabatuuka okusaba nebakafuluma obweru eyo gavumenti ebannungi nze nasomera mu UPE naye oyinza okungamba okwogera oluzungu okubalira kikanya nga sisobola nendakama kwogera kuba abasomesa buli omwajja lwayagadde naye omuntu omu akwatagenda nabagamba munonde nze ndi wa NRM ngenda gendayo ndeete olimba olimba lwaki mulowooza nti fe abavubuka netusobola kufuga lwaki mulowooza nti abavubuka netusobola kufuga muve mu mwebyo ebyekyana kito oye olwokuba bakuwadde omuti gwa sabuni osobola okuwozesa okumala omwaka gwekimanyi nti kiro ya sukaali yali ku 2,000 kati ya nusu kakaaga gwekimanyi nti omuti gwa sabuni gwa nusu kasaavu ogwali ogwa nusu 1,000 gomanyi wala amasannyalaze tekavaako naye abamu mulina sola temulina amasannyalaze mu Uganda abalina damu 3 omusirikale alina okukuuma eggwanga lyo akusanga nakukuba eyo eggwanga limwagala lwaki mugamba mbeno NRM nungi nnyo nga ffe tuli ku misinde agenda nakola statement nga yakyana kito ogenda ng'olina emotoka enkozi basooka wamoloka banna tuli kyenkanyi abasiraamu tugamba istawuwa antadiru omwavu omugagga muyimirire ku layini buli omu tuteneza Allah ne mu ddwaliro bwe kirina okuba asoose yalina okukolebwako tebakola ku mugagga bakola ku buli muntu atuuka balina omukolako kwatwenkana mbagalira bye munjagaliza assalamu alaikum warahmatullahi Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali muzungu aina ebintu byayogedde nga bituufu byesigenda kuddamu. Nzikiriza tulabye abavubuka nga babawa obudomola akadomola ka lita 2 butto ne katoni y'engano. Naye oyo omuvubuka singa ajjamu akasente muno olwa system envundu ajja kwagala omudaala ogwo agula akapiki wabeewa muwaayo omutwalo. Mumanyi piki ze batadde ku mapoliisi, mumanyi piki eziri ku mapoliisi nga gyonna basaanyizaawo mirimu gy'abantu. Ekyo kyekiri ku poliisi, semu poliisi ez'enjawulo. Gw'olowooza bonna abaali bavuga piki ezo bali luddawa? Bonna abavuganga piki ezo ku poliisi ez'enjawulo mu Kampala, Yiganga, Masaka, Sembabule n'ebitundu ebirala byonna. Bw'otuuka ku poliisi ebikwaniriza ze piki z'abantu mwe mulowooza gino emirimu bannannyini baagyo baalagawa. Kino kya bulalu nti bannannyini bizinensi zino eza piki be bafuga eggwanga lino. Ne mu kufuga eggwanga leero omuntu avuga bajaji ku miliyoni 6.5 eyajjira ku in fact emitwalo 9 nebeera kakadde kamu emitwalo 2 okumala ebbanga leero eri ku miliyoni 6 bagikwata ne bagiteeka buteesi awo omukka ne guggwamu n'ekutuka empagi n'egwa nga mpya. Oli wagira n'akugamba tuvudde mu maka ga bukulembeze bwa ggwanga State House era tubaleetedde katoni y'engano, tubaleetedde naki? No. Bannayuganda mubuuze ku bibuuzo abo abajja eyo gye muli. Bw'ajjanga alegaggalevu mubuuze ebibuuzo. Yakola mulimo ki? Oba bamuwadde gwa kujja kukuyega eggwe. Ezo piki nyingi tetugenda kulwawo, nzikiriza tweyongereyo. Akakiiko k'ebyokulonda nga bwomanyi nti tuli mu keetalo ka byakulonda,
omukulu amanyiddwa nga Julius Muchunguzi avuddeyo n'ategeeza nti abantu 35 oba presidential candidates 35 be bamaze okubeera nga bawaayo signatures emikono okuvuganya ku ntebe ennene ey'eggwanga. Bano bamaze okubeera nga bazzaayo emikono. Mu kuzzaayo emikono njagala okutegeeza nti kuliko ebibiina 13. Ebibiina 13 bye biri registered. Kitegeeza ku 35 bw'ojjako 13 bye bibiina ebiregistering political parties, abasigadde ba independent naye bakyakomyawo. So far bye bibiina in fact independent kuliko 22 ebibiina ebiri fully registered biri 13. Kakati ekisigadde bebakwasa certificate zaabwe ne waje bagenda okuteeka ssente awo wagenda okwawula abalenzi ku basajja. Waliwo abatagenda kusukka wano nejjukira bakyakomyewo bukomye emikono. So yeye embeera eri awo nzikiriza nate nga tukyali kakiiko k'ebyokulonda. Franka Mwesigwa avuddeyo naye njagala owulirize. Oli tugambe Julius Muchunguzi katulese Franka Mwesigwa okategedde. Franka Mwesigwa tugenda nakabaddizaako producer ojja kuntegekera yakatambi mu kuba byasi ketwabadde nakondooza lwabadde lunaku lwajjo. Kakati atutegeezezza nti polling stations ziri 5,000 okwetooloola eggwanga lyonna. Bamaze okubeera nga bateekateeka basajja baabwe be bagenda okubeera nga badeployinga ku buli polling station okakasa nti bannayuganda mulonda bulungi akalulu kammwe era nga nti mukaveemu mu mirembe. Nabategeeza gye buvuddeko nti baali bamaze okufulumya abasirikale 10,013 naye jjukira bakyaleeta abalala. Kitegeeza kanaakalulu kagenda ku record okubaamu abasirikale abakyasinza okubeera obungi. Nekisinga obukulu kitegeere nti ba presidential candidates abakulu bagamba bagenda kukumibwa SFC. Ejje erikuuma omukulembeze w'eggwanga. Tugenda mu kalulu. Tugenda wa? Ddamu nti tugenda mu kalulu. In fact toddamu. Wandiika kwata pen owandiike nti tugenda mu kalulu. Okategedde? So ye Franka Mwesigwa n'ekyo nakyo njagadde ogende mu maaso n'okubeera ng'okitegeera. Avuddeyo olunaku olwali abadde ku mukutu gwa NBS agenda mu maaso n'okubeera nga atutegeeza. Kakati tugenda mu kalulu. Emboozi eyo giyina producer eyabaddemu ba owebale nnyo gituwe. The officers bono olwaleero ekyaliwo mu kinaana Alebato Amalta district ye Kyoga County Mulango olwaleero returning officer ye Twina Masiko William Mulango ati ye Mulango wuyo Twina Masiko katoyo ye MP akutegeeza Elango Twina Masiko yaliyo Arua district inteziyeremye Medad Bugiri district Kichoncho Gaude Bugwere Nuwagaba Penena Buhweju Ainebyona Alex Buyikwe Tusingwire Ana Maria Bukomansi Mbichizindo Ibrahim Salim Assistant we Asimwe Nicholas Bukwa Pimwijwe Joseph Burisa ni wasi Marine Bundi bujjo kunuhira Robert Bunyangabu Twinomjuno Evaristi Bushenyi Mbabazi Godfrey Assistant Komgere Kobeti Butareja Birungi Sara Kezia Butambara Choga Birwe Mugabe Pisi Butebo Byencha Stera Gomba Mujenyi Jowero Guru Agaba Ronald Iba Ihoima Masco Dagaras
Yibanda Kamsime Dani Ruhemba Yiganga Atahu Mase Jinja Site Chotunji Jenufwa Kabarore Nayebare Danieli Kariro District Asimu Esther Kampala Central Division Dorin Musime Kawempe Division Mugabe Robert Machinde Munanura Ivan Mukubabya wanje abo bosoma baki kakati olwaleero ekyalo 19 ekikaya n'abantu be bakulira ebyokulonda bonna bakukyalo mu Uganda yonna kakati olwaleero ogenda Kasanda Kayunga Kibale Kiboga Kikube Kiruhura Kiryandongo Kisoro Kyenjojo Kyotera Ruwero Rwengo Ryantonde Masaka Site Mbarara Site Mbarara district omanyi kakati bino byonna mukubabyasi omanyi be bayita bizonto bamanyi nange nalinga sibafaako ebyo byoyogera byebyabakwasa anti uliriza eno government gazette namba na 5 eya 3 July 2012 returning officers bono lwale amanya gafulumira na Uganda Gazette kakati dero NUP ebadde ne press conference mu press conference eno abamu kuboogedde be bantu abava mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ezimu ku complaints ze baleese mwe mubadde nti abeeyeggulu Amurio n'ebitundu ebirala bwe bagenda ku kakiiko k'ebyokulonda kabanominating ate ab'ebyokulonda ne ba RDC mu bitundu babagamba nti lwaki mujjidde ku NUP eno tetwagalayo NUP wakiri mufuneyo ekibiina ekirala ffe tubasasulire okitegedde gwe wenna abaddeko ng'olaba bino obiwulidde kino kikonfaminga bwe kibanga mu kitundu kyo gwe omwana ali mu Arua Eggulu Agago Amrio ng'oyagala wakunominating naye ng'ali mu kitundu kyo ava mu mannya gano eyandikutegedde nti oyo ajja tulwanirira ekitundu kyaffe si yali wogenda okwewandiisiza ali wogenda okwewandiisiza tamanyi na bizibu biri mu kitundu kyammwe ne gavumenti oyo gwe yasindikayo ate tolina wogenda kugaanira kubanga akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti yammwe ayogera olulimi lwe lumu ne RDC w'ekitundu kyammwe bwokako wansi ne RCC boogera olulimi lumu obwenkanya wano tewali katwongere okusima tugenda mu 2026 akalulu okategeerera eddala tumanyi nti ebintu gavumenti byesinze okumanipulatinga mwe muli eddiini ba religious leaders bano bo batuliddemu enkwe ne bakatagga bateeke ebbali waliyo ba cultural leaders twabiwulidde Busoga oluvannyuma lwa Katikkiro wa Busoga okuvaayo n'alaga sayidi ye gyagwako ng'alinga agamba Kadaga gw'oli fededi politician de Bali twamaliriza nga Kabaka wa Busoga ali mu State House okwosa eggulo ng'ali mu State House not only that naye simanyi butuufu bwa kifaananyi ekyo naye ng'afukamidde nkiddamu simanyi butuufu bwa kifaananyi kino naye nsoma kifaananyi kyendaba kyemulaba nsoma kifaananyi kyendaba oba si kituufu oba kituufu afukamidde ate yeye awo we tutuuse nga twetegeekerera okugenda mu kulonda abakulembeze b'eddiini babayise babawadde ku mamotoka nga tusemberera okulonda abakulembeze b'ennono babawadde ku mamotoka tebakomye na ku ekyo bavunamye maaso ne beebaza omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni
kino nno tekyandibadde kibi dembe lyabwe naye abantu abawagira ennono bo mubalessewo abagamba nti mwami Museveni awummule ne kabaka w'ettoolo yabaddeyo ekyasinze omusoga nga bw'agamba kinkubye wununu kinkubye ekikwe yengeri speaker wa parliament giyayimiriddemu wakati w'abakabaka bano n'emikono n'awanika kuno kukakkanya kitiibwa bannange sigezaako kudisrespectinga muntu wano but ngezaako okutunuulira ekitiibwa kya kabaka king kabaka kakati twogera bakabaka babiri nga speaker abayimiriddemu n'emikono n'awanika eyandibadde avunnamye ku maviiviige mu maaso gaabwe kino kiswaza bwe kibanga obutuufu bw'ekifaananyi kyendabye wali nga ddala kabaka wa Busoga yavunnamye mbadde ngenda kukozesa ekigambo abatasaanidde yitibwa kabaka bwe kibanga kituufu mu nkwate bulungi gambe siri wano kutyoboola bitiibwa kwabo siina gwe nenkana sisuubira na kubaako gwe nenkana kuba siina lulyo mwenva lugenda kufuuka kabaka but ntunuulira ekitiibwa kya kabaka kyembadde nkwata nga nkisiiga nti kabaka wa Buganda bwe yagenda mu State House newankubadde mwami Museveni yali ategese byonna bye balina okulya yayimiriranga amaze okulya n'agamba mu Buganda kabaka bw'ajja mu makaago ky'omuwadde okulya oba ekigabuddwa abantu si ggwe ye yaba akugabudde era ggwe gyakyadde oteekeddwa okwebaza nti kabaka tusiimye okutugabula ekyo kyekitiibwa kya kabaka ekyo kyekitiibwa ekya kabaka then bw'oba ggwe wavonnamye muntegeere bwe kibanga kituufu kubanga bayinza okuvayo ne batugamba AI bayinza ovaayo ne batugamba AI sijja kukiwakanya ne bw'abanga waliwo eyalowoozezza azimbe ekifaananyi njagala okwebaza President ne Maama Janet olw'ekyemisana ekirungi kye batuwadde wano olwaleero. Ssebo President nga bw'okimanyi nti mu Buganda empisa eri nti Ssaabasajja Kabaka bw'abanga akyaddeko mu maka g'omuntu n'alyayo ekyemisana oba ekyeggulo ye yaba agabudde n'olwekyo njagala okusiima abo bonna abatasobodde kujja wano kunneebaza okugabula olwaleero. Njagala okwebaza President ne Maama Janet olw'ekyemisana ekirungi kye batuwadde wano olwaleero. Ssebo President nga bw'okimanyi nti mu Buganda empisa eri nti Ssaabasajja Kabaka bw'abanga akyaddeko mu maka g'omuntu n'alyayo
ekyemisana oba ekyeggulo ye yaba agabudde n'olwekyo njagala okusiima abo bonna abatasobodde kujja wano kunneebaza okugabula olwaleero. Njagala okwebaza President ne Maama Janet olw'ekyemisana ekirungi kye batuwadde wano olwaleero. Ssebo President, nga bw'okimanyi nti mu Buganda ani afandinga DA kakati siwe guru DA eri funded by omusajja we guru mwenagwe mumanyi jeno we guru anti bakola bwe bati gwe tobimanyi bino gwe wasoma busomesa toberanga ku street nga ffe twali twava ku street where desert much baita the desert rats emesses omuddunga esolo ku surviving buli wamu bino bimanyi mbimanyi gwe kungu byola banze sibyenda ba DF sende zeko ezijawa bakubye billboards buli wamu mabike sende zoko so zijawa sajja baba teka nga bayina bakola entegeko ono yani ono mulalono mukaku yajjanga ku show za TV nga jidde ku boda nga yambadde ne jacket nga mukaago lwempewo ne katayine nsajja ziri mukaze balagira zende zivaawo engeri yokka gye basanyawo opposition bafandinga other opposition groups ne mutandika okubeera maaluma wegendereza nti mu Uganda muno tumuli sign ya kalunti kajja DA kubagana ne NUP ekubagana na kino bwe bakola so opposition omukazi yasanyawo eyakuliyetinga anti tomumanyi omukazi tomumanyi sente zayitanga mu ye ne yefuna sympathize mukitegedde anti netandika bambi nga balowooza wakisa bwe yamala gitema kwefudisi n'agita yes nga bona okwana muka musajja n'omulaga amapenzi n'omupangisa n'ennyumba apartment okumala omwaka babu amugoba adduka n'omutanasigala ngagamba erita kyaddayo. I know it from a reliable source. Omukazi omwe saawa zino gwe baakozesa nga jeno muntu yetakimanyi jeno muntu yali tamanyi alaba sente zijjaluza sympathizer ne batandika anti kati eriwa omukazi omaze obujja makage omupangisiza apartment omuleseewo erita kyaddayo bebasanyawo opposition mu ggwanga. So abadde funo bakambwe muko kwani ani gwe batiisa bajja gamba tikondi kungu tumegana na mbogole etobumiyo waliwo eggulu sente zifandinga di eziva ggulu kubanga tayagalira ddala abantu bali organized. Ani afandinga di kakati siwe ggulu ye Frank Gashumba simanyi yabitegeera atya okugamba nti sente ezifandinga anti zayita mukazi ayinza okubeera ow'ebyokwerinda naye katugende n'ekyo twongere okubeera nga tutunuulira tetujja girwako eyo ensonga. Waliwo Nobert Mao ebigambo bye yayogera gye buvuddeko nja kusaba nabyo sooka obituwe. And we thought we would work together. We didn't know that these people actually were working for some elements within NRM. That's why I have called out NUP for being an NRM project. Actually, if NRM was honest, NUP shouldn't even be on the register of political parties because they have a fake constitution. They had no delegates conference. All those people who were elected on NUP should become independents. But NRM is guarding NUP because they need NUP. They need a party like NUP which is incompetent, which is inept, which cannot challenge it. So NUP works for NRM, NRM works for NUP. And I have evidence to prove it. Nobert Mao ayina obukakafu okakasa ekyo NUP ekolera NRM ne NRM ekolera NUP.
omwana oli yatugambye jjo nti bwabanga Bobby Wine project ya NRM kati ffe bannayuganda tukozese project yaabwe tubasuule ekintu kyokkiriza nti kituufu tukozese project yaabwe. Nobert Mao simanyi oba ddala mwami Museveni bw'amala okutondawo Nuupu n'amala n'agamba katuwambe katusibe buli ali ku Nuupu kati project yaabwe basiba yaki ekola bye baagala lwaki babasiba lwaki babatta lwaki babakola byonna byolaba omwogezi wa poliisi watayogera ku Nuupu ebanga watali mawulire omwogezi w'amagye CDF atwala amagye mwami Museveni n'ebirala ebiringa ebyo ne kale tujja kwongera okitegeera ti Nobert Mao Kawuuba Wilubaro bigambo bibye ye yatugamba nti mwami Museveni bw'amala okulonda n'akuyingiza mu kabineti ye bwoti akuvuganga Wilubaro kati suubira nti tabyerabidde. Then tuveeyo tugende ku mwana mulenzi amanyiddwa nga bamuyita Selector Devi. Selector Devi ono ayina obubaka bwe yataddeyo. Obubaka bwe nayagadde ennyo abadde yeemulugunya ku nsonga z'ab'ebyokwerinda. Njagala beera nga mbukuyitiramuko wano katono omanye oba Nobert Mao byayogera abitegeera oba arogootana bulogootanyi ng'atalina byakola. Yagambye bw'ati nze gwe mutiisatiisa n'okunyiga nze gwe mutiisatiisa n'okunyiga nze gwe mutiisatiisa n'okunyiga ndoza abadde ategeeza nnafadda n'ekigambo ne kiwaba era bwe muba mulowooza nti ngenda kubeekweka nedda wendi sirina gye ngenda mujje munzite ebyo mugende mubitiisetiise bannammwe ebyo mugende mubitiisetiise bannammwe bwe munuuna eminyira. Okay, bigambo bya Selector Devi. Nze gwe mutiisatiisa okunyiga nnafadda era bwe muba mulowooza nti ngenda kubeekweka nedda wendi sirina gye ngenda mujje munzite ebyo mugenda mutiisatiisa bannammwe bannammwe munuune eminyira gyammwe. Nze mbagamba temukyalina kye muyinza kulimba bantu temukyalina kye muyinza kulimba bantu okuggyako okudduka njabala nga bukyali kubanga kamwagale kamugaane temugenda kubasobola. So bye bigambo bya Selector Devi. Okutiisatiisa kuli mu buli side ku buli muntu wa NUP. Zikiriza tugende tulabe ku kintu Abdallah mama we maziga gakaaba mu NUP nagambye buli aliwo nga agyekulubeesaako oba agisemberera akeesa lukya nga ya mutamiivu kyokka neeka gye baba bavudde bakyala baabwe basigala ku mavivi nga bagamba oba akomawo leero so nga n'omuzadde alina omwana nga muwagizi wa NUP bw'afuluma ennyumba omuzadde agamba taata yamba
asobole okuddeeka. Ly'eggwanga lye tulimu, ye state eriwo mu kiseera kino. Katulabe maama wa Kintu Abdallah. Talina musango, ye tamanyi musango kubanga emisango gyamusobere baamukwata baamukuba nnyo nga bamuvunaana Bobi Wine. Bw'atuuka mu kkooti ebbanga lye baamala naye gye baamutereka, bw'atuuka mu kkooti nga batandise baleetako mu kkooti kuba namala emyezi 3 nga noonya budala simanyi wa gyali. Paka yere yanneeyanjulira n'ankubira kanaŋŋamba maama ndi kitalya. Kati batandika okubaleeta mu kkooti tugende tuwulirize omusango budala gwe yazza nga bamuvunaana Mmundu. Naye kati omwana wange Mmundu yagijjawa ate nga mukumukwata mukumujja mu nnyumba bamuvunaananga Bobi. Kati awo ne tutamanya kiki ekigenda mu maaso. Ndi mutono naye era neeyongedde kubanga ntuuka essaawa omwenda ogw'ekiro nze nenkaaba nentuula ku buliri nenkaaba nga ndowooza omwana wange okubonaabonera obwereere mu nsi. Kati kyembadde nsaba betukwatako batuyambe. Abaana baffe babagamba baleeta mu kkooti y'abantu, babaleete mu kkooti y'abantu tumanye kiki oba omusango gubasinga babasalire. Democracy bwe yatuleeta waabayooyo atuyamba atuwa abaana baffe. Byebye bigambo ndoza tugenda kujja n'emboozi ew'omu okuwulira mu matuugo. Final Electoral Commission emaze okukakasa Bobi Wine. Kiseera kya kubeera nga zidde okunywa. Tugenda beera nga tubiraba. Ge amaziga g'abantu. Nzikiriza tufune bali mu ezo. Tujje tuggalewo. Nga bw'olengera omukulu bali mu ezo, olunaku olwajjo yatandise mu butongole okubeera nga ateekateeka ttiimu egenda okkuliramu okumunoonyeza akalulu. Era nga baatudde okusala entoto n'okusala amagezi n'okulaba butya bwe bagenda okweŋŋanga akalulu kano ate basobole okuvaayo n'obuwanguzi. Enginiya bali mu ezo bwatyo mawulire marungi tetujja mmulwako bali mu ezo tumwagaliza birungi byereere tetulina buzibu naye. Kakati nga tuvudde mu bali mu ezo waliwo omuvubuka muvuzi wa boda boda. Omuvubuka ono abadde amanyiddwako ng'erya Mugenyi James. Ono asangiddwa ku stage ya boda boda nga afudde oba nga afiiriddewo oba nga afiiriddeawo ku stage wabadde akolera. Okusinziira ku Kaliisa Richard Sande muganda w'omugenzi agamba nti ono abadde yakava mu kyalo Hoima. Abadde yakava mu kyalo Hoima. Naye bo bagamba ng'aba family nti embeera eno erabika evudde ku mwenge gw'abadde yeekamirira. Era bw'olaba w'abadde abaddewo akatooki n'akacupa aka Uganda Waraja akatono. Bagamba nti ono abadde anywa omubisi atagunywa yeeyalira namweyalire. Sekyamuviirako kukankana. Olaba batambulira ku booda omusajja akuvuga nga akankana. Ezolooza akubiddwa nsimbu kumba atamidde. So kitalo nnyo ekyegguliro eryo eritali ddungi. Nzikiriza mukwano gwange tukome wano tugenda kukomawo n'ebintu ebirala bingi. Atakuumira mpeera nzikiriza nkutegeeze nti abankuumire. Mbadde ne Morgan 256 official Kalidalu content creator the Luwero's finest kulenzi. Songa ate abe kumapeesa konso ke kabonero kwesimba otwamugana abaddeyo ng'anyiga amapeesa okukakasa nti buli kimu kikutuukako butereevu nnyo. Omwana wa mama Robert Senior
abaddewo bulungi nnyo era agenda kubeera nga kutuusako enteekateeka namutayiika y'amawulire gagenda mu maaso okwetoloola ensi yonna musobole okubeera nga mugamanya era nga mugategeera. Takuumira mpeera abankuumire. Tusinkane nate mu mboozi eddako.